Omugenzi Francis Rubega Katayira w'emyaka 7 y'omu kubatandika omulimu gw'okutunda emmotoka enkadde mu Kampala. Katayira afudde pressure mu Dolali Memorial Hospital ekitiko Mutungo gy'addusidde okufuna obujjanjabi. Abadde musuubuzi omututumufu mu kisaawe ky'okutunda ebirime Bulooka wa Muyumba n'ettaka. Abadde mugaggafuge ng'alina ebibande by'emmotoka enkadde mu Kampala n'Emiliano ng'abadde alina ebizimbe mu bitundu eby'enjawulo okuli Ndebe, Makini, Kabowa, Munyende, Masaka ne Kabonera. Bano abasuubuzi b'omunde bukulina abapangisa ku bizimbe bye boogedde ku mbeera z'omugenzi zibadde ezeewunyisa abantu. Atuyigiriza nnyo ekintu ky'okukola ekisa ate nga n'ebizimbe bye biriko emikisa. Ate nga alina boodi y'emmotoka naye ng'atambula bigere byonna, ebiseera byonna ali atambuza bigere, abuuza ekyalo kyonna n'ava kuva Kibuye. Abadde landiroodi waffe ng'ate muzadde gye tuli ategeera embeera, yali naffe wamu mukobi omunnyonnyola sente z'olinawo n'agenda n'ezo. Baabakola omulimu gw'okutunda emmotoka mu bibanda Makini gy'abadde awangalira nga kulemeddwamu Hajisa Muwonge basimbye emirimu omugenzi gy'abadde akola nga balekedde eddebu ddene mulimu gwabwe. Mwekwatako n'atuyigiriza ali n'atakomaawo n'ayigiriza n'abasuubuzi n'abantu bonna mu Uganda yonna. Kozi Mzee Katayira yatandikawo omulimu guno gw'okutunda emmotoka enkadde eggwanga lino. Mulekwa Moses Rubega akulembeddemu abafamire n'ayogera ku lwadde obwa Ssekitaawe nga badde mu nteekateeka ey'okumutwala e Buyindi okwongera okumwekebejja. Musawo n'atugamba nti muzeeyi yakubiddwa puleesa y'okumutwe. Puleesa y'okumutwe yamukubye, yafunye stroke. Bamutute essaawa ng'emu, muzeeyi zaagenze okusaawoza essaawa nga 6, muzeeyi n'atufaako. Onanyudde engeri ekitabo omugenzi Katayira yatandikamu obulamu okutuuka bwafudde ng'abadde banjabulira abantu bangi. Atwagadde nnyo ng'abaana be, atusomesezza ate ng'ayagaliza buli muntu abadde musomesa ng'ayigiriza ate nga musajja munnaddiini nnyo. Agenda kuziikibwa ku Sunday Kabonera e Masaka. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.